Abavubuka mu Kawempe Mperere basalawo okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo nga Vincent Hakim ono yava mu kyalo n'asalawo atandike okukola obwa kapenta era nga yatandika n'obusente bwe obutini kati alina n'abakozi bakozesa. Kati bwe natandika nga nkozesebwa nengamba mukama wange naye njagala kuyigala ebintu nangamba oyigira ku boodi zange nangamba olina kukola bidyo nasooka nangoba kati nembeera nga ntulawo ntunula butono sina kyakukola sina kyakulya naye olwokuba nalina ku obwongo obutonotono obusobola okukwasa nafuna akasente kange mukyalo eyo nenfunayo mukwano gwange yali amanyi okunsingako kuba naye nakava mu kyalo nemugamba njagala kuyigala ebintu bino ninamu akasente okusobola otandika nangamba tusobolera mukwano gwange we bamuyita wasa ati kwe kutandika mpola mpola kuba kino ekintu ekipapira bupapizi nogamba nti ojja kifunamu nga bwekyagala okutuuka ano nekituusizza bintu byakukwata mpola mpola step by step okugutuusa ano wemutuusizza kino kimazemu emyaka 6 era okutuuka ku myaka gyeniko kati nebyendina ebimu byesobola kugamba atandika yeekolerera naye bizinesi we yagenda ng'egejja atandika okuwandiisa abakozi. Hakimu agamba ebizibu byasanga mu bakozi be abakozi tebaagala kukola mirimu gy'abeera abawadde mu budde ekimuleetera okulimba bakasitoma be okusobola okutwaliriza obudde nga abakozi bwe bakola bye babawadde. Emirimu gye nkola bintu bya sedde bintu bya furniture ndidaabiriza amaka g'abantu bikyebiti obuzibu bwensanga mu mirimu gyange gino obuzibu bw'abaana benkola nabo oba kubamu kubenkozesa kuba osobola okumuwa omulimu nga omulimu ogwo gumuwaire nga kasitoma agwetaaga mu nnaku nga 2 ate ogumuwa mu nnaku 2 yenadda mu bibye n'akola bino n'akola biri ate nga gwe kasitoma aba akuli bubi ng'aba yeetaaga ekintu akigye nawe n'obeera nga olina okutwala obuvunaanyizibwa okumukubiriza asobole okukola ki asobole okukola omulimu ogwo gusobole okugenda mu budde kuba naffe tutuuka erimu bakasitoma ebiseera ebisinga okwagala okubeera n'enkolagana abantu abamu enkolagana nabo tutumibwa tusoozebwa abamu ne bakanyugira bukanyugira sente nga kutwala ng'ekintu ekitalina mugaso kati nobeerawo nga obeera confused mu bintu ebisinga naddala nga tuba tutuse mu bakasitoma kuba bano abaana baba beetaaga sente naye engeri gye babeera nga bakuvugamu nga omugamba ekintu oba aba alina okikola mu budde kati oba olina okulimba kasitoma osobole okutwaliriza obudde osobole okumutwalira ekintu kye obudde ate nga kirungi nga bwabadde akyagala naye ye kasitoma ebyo abatabimanyi naafuluma nakola bino nakola biri ebiseera ebisinga nayagala n'okukubwa naye olwokuba bakimanyi nti mwena muli bakulu abatasobola kikutuusaako naye nga ebiseera ebisinga kiva ku baana abamu betukozesa kuba omwana ye muntu gwowa ekintu ng'akimanyi nti bigenda ate naye yeetaaga sente n'atambula n'agenda n'adda mu birala togenda mukubakuba kubanga era omukuba oba okyobudde eddembe ly'omwana nga ye ebiseera ebisinga badira kyane poliisi ngaffe abagagga asobola ogamba nti wakyobudde eddembe ly'omukozi aba ayagala sente ze ate nga gwe naawe wali kiba kikuteeka ku puresha osobole okukola emirimu gy'abakama abo bulungi kubona nga sijja kugamba nti nze yeekozesa bali be bakama bange then nze nenzirira bano abamu benkozesa okusobola okufuna kasente. Ekizibu ekirala yagambye mbu ebbeeyi y'ebintu bye yakozesa biri waggulu nnyo era nga teri kye bakozesa kikka wansi wa $3,000. Ebintu bye tukozesa bya bbeeyi tewali kintu kye tukozesa kya 15,000 oba kya $1,000 tutandikira ku $3,300 kugenda mu maaso naye nosanga omwana nga atuyiya tutadde ate omugamba kagamba omusajja yeeraga kiki wakitegeera kati embeera nga mwagala kulwanagana nabo oba oluusi bakozesa bakusingako obukulu oba yakulaba nga mwenkani takutwala nga boosi. Hakimu yakomekereza ng'agamba omulimu gw'akola mulungi era afunamu ssente ezimumala mulungi so kyekikyengekama mulimu omulungi era oba otaddeyo obudde tusobola okujja mu mbeera gy'olimu
amanya n'eddoboozi nsigadde Vincent Akim ani Musaada musobola okubeeka muli. Twayogeddeko n'omu ku bakozi n'atugamba ebimu ku bizibu bye yakasanga mu mulimu guno kubanga ye yakaguyingira. Yatugambye ebbula ly'ebikozesebwa ebimala wiiki nga bibuze bibaleetera okufayinja tebafuna yadde ku ssente. Oluusi waliwo mutuuka amaterials talabika kale lindamu awo ennaku nga ziizo gambe ezo zemba mutudde ziba zitukosanga ffe abakozi obuzibu obugulimu bwe naakalabamu gokka kuba naakaguyingira. Ebirungi byafunyeemu agamba ssente zijja mu budde olumala okukola nga weelongoosa ng'ogenda mukama wo ng'akuwa ssente zo. Kuno mulungi oba ogulize kuba nze naakaguyingira kubanga si gwanvu akaguyingira naye nga mulungi kuba tegumenya nnyo tegukooya kola otudde obanga kale ali mu ofiisi ekirungi ekikulimu kasente kajja mu kiseera ng'olumaliza bw'ojo olweggulo ofunirawo akasente kebirungi agaali wakasente kabeerawo. Nakaiwa Sharifa, Kuremara UTV.